nnyo tulyoke tutandike mpozi ngenda tutandika n'akayimba kano nga bulijjo nga bwe mbalinda tugende mu maaso tutandike programu eno. All right. Consultant Director Wanjovu Enterprises Janet Kembabazi atuuse bulungi nnyo kuba mwetaaga video eno eyaleme kwebuzabuza ng'afukaana abayita mu bwangu kubanga nkwetaaga olwaleero mu bujjuvu nkwetaaga kokopi ntandikirewa ndowooza olwaleero ngenda sooka mbatwaleko emabega katono nnyo mbasomere message eno ndyoke ente obubaka bwa president mubuulire bulungi nnyo tugenda otandika programu eno buli omu ng'ategedde nti ebintu bino bibeerayo linda ko wano. Where is the message? All right. Ekingenda obasomera message eno ndyoke ente obubaka bwa president yali yayo seriti bahaburo tabasula mutano olwakazikiriza nti ensi yaleta muzezide ensanga bisibe nannyini kaabuyonjo. Eno message yali ye Yose ono gomulaba ya musajja muzibu nnyo alinga enjala eruma ekiro kubanga totegeera nti amasiga olinako amanda oba tulina gas enjala bwe kuluma ekiro gwe tomanya naye nga ate olina okuba weegumya either ofumbe oba olye kale kakusaye ng'oli muwulu munnanga oba oyidde. Kati message eno yali yayo seriti bahabula otabasula mutano wa kalekezi nsi yaleta muzezede ensanga bisibe nannyini toilet yagamba bw'ati. Eyawandika yakugamba nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino. Don't take this statement lightly. Nti totwala bubaka buno nga ensonga ey'omuniino bile bigaviva mu kamwa ka Yoseeri. Nti Yoseeri bwe yamanya nti Amini tasobola mufuga yagenderawo mu nsiko n'atandika okukola kye tuyita sabotage. Nga sabotage nga programu zonna jjukira yenamu enseekeze mu gavumenti ezo zonna ezaali zimuwa ensimbi asobole okukola ebikolwa by'ekiyeekera era nga wafulumwa yagenda n'agenda Tanzania. Bino bigambo bye yagamba we removed Idi Amin not because he was killing people. Yagamba what? Nti nze Museveni n'akabinja kange tetwalwanyisa Amini kumuggyako si lwakuba nti yali atta abantu. Ekyo mukiwulidde bulungi. If he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs. Says Yoseeri Tibahabura Rutabaisura, the son of Karekezi, Nsiareta Mzezede and Sangabisibe, the owner of moving toilet. What we Yagamba? Yagamba, and it was Yako Idi Amin Muluanisa. Silu Akuanti Yatabantu, or Aria Avulunz, which much I know Vulunga. Wamula Fenga Fe, about Manya Twaine, Chigendra Fe, change out, try to wake the Muffe Abantu. Era kitwalina okutuukiriza y'ensonga lwaki twamujja kubanga yali muziziko eri plani zaffe plani mwali muzimanyi bye bigenda mu maaso kati mu ggwanga bye mulaba. Statement emu yagamba endala nti kijja kubabeerera kyangu nnyo mmwe abalina ebirowoozo nti mugenda kujjako Yoseeri Bahabula Rutabasira mutano wa Kalekezi Nsiareta Muzezede ensanga bisibe mu budde buno kijja twala ebbanga kubanga yali akimanyi nti asobola okukola obukulu bwonna bw'alina okukola okuteeka ebintu bino mu nkola. Kati awo tusimbudde. Ebaddewo byonna mwabiwulidde ebitambudde mwabiwulidde. Kanjala sooka kuzanya obubaka buno president yakola obubaka buno gye buvudde katono ebintu bino byonna okusookera njala gamba bannayuganda mwonna
nti omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsonga gy'atawulirako wadde gy'atategeerako, naye enkola ye ey'ebintu erumya abantu bangi nnyo omutwe, ebawuuzisa ebibuuzo bingi nnyo nga n'ebyokuddibwamu abasinga obungi tebabirina. Nkiddamu, enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, enkola ye ey'ebintu ebuuzisa ebibuuzo bingi nnyo era erumya abantu bangi nnyo emitwe, y'ensonga lwaki mulate abantu bamutegeera. Naye olwedde agenda okuvayo okwogera ekintu ng'azze kukola kintu ekyo ky'alina okukola, ky'obola nti ekintu akiwa obudde ne kiyita. Byonna bigenda mu maaso olwaleero. Sooka owulize message eno mwagiwulirako dda, njala mugiwulire, buli omu agiwulire bulungi otegere nti bino byonna yali abitegeddeko, byonna tebigenda kubeerawo. Y'ensonga lwaki tannabiwa mato. Wuliriza bulungi nnyo. Okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula, gwe okugezaako okuzimba ka profile ko ng'omuntu oba ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka gurupu ko, baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo, abantu baffe babuufu. Njagala kibagamba baganda bange, wakati mu kumanya nti tuva mu bibiina bya njawulo, wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo, wakati mu kumanya tuva mu madiini ne mawanga ga njawulo, this is not the opportunity for you to build your party. Nkidamu guno zimu tetukozanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange, nfunye chance okuzimba kati political future yange. No, guno mukisa guli gumu gwokka, kununula Uganda. Ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunula DPO oba FDCO oba JMO oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi. Mwenna muli basibe, mwaba FDC musobola okuba laale nga Museveni siyakiriza, mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza, mwaba JMA mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza, mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mubawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa, buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa, buli omu eddiini ye tuliwa ekitiibwa. Naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewe waka. We meet here, we have one mission: to be free, so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Eyo yali message y'omukulembeze before bino biranga tebinnatuukawo. Kali kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala nze nja kwebaza obulamu bwange nammwe abangoberera n'abansabidde ebbanga lyonna. Nti mbaddewo n'enfuuka ekikubibwa buli lunaku ku mitimbagano. Bwe najja mu politics ono ku social media nalwo ku bwenyi bw'ekitabo, sajja nti nina mukwano gwange, nti nina mupigwe mmanyo baani kubanga abasinga obungi mbamanyi. Nateeka essira ku bantu specifically bemmanyi nti mbamanyi bweso. Nembateekako amaaso era nzize mbatambulirako nga mbabala kannemu kanabiri kafumba mwanye katakoko malanga jja kanakwala ofumba otya bulijjo kambala ebale komeri weze. Siteeka liiso wantu ne watavaawo kintu. Nkiddamu, nze ssire lyange naliteeka ewantu abalawo ne batasobola kuliteeka. Tuga nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Nze Kajjubi Fred Chemical Ali Lumbuye nateeka amaaso gange ku bantu bemmanyi all along benzize ntambulirako from DP nefuka DP block nedda mu Nuupu nga njiraba nga ntambulizaako amaaso nenzija nga ntambuza ebigambo bino abantu ne bayomba nange ne banvuma ne bakola video ne mbagamba no nti liiso ly'omukulu butyo ewaddugala wewalaba. Weebuuza ekyamukaddiya naye nga tomanyi buvubuka bwe mirimu ki gye yali akola, kati sirika nkubuulire munnange weetegereze. Ndotandise bwente. Njala kugamba nti ebizibu empisemu ku social media kuno bingi nnyo, naye nze neebaza Katonda nti obulamu mbulina ate ebintu biva ne byeraga. Omukulembeze ebigambo bino abyogedde, buli omu abitegedde. Nabagambye olukalala ndulina wano, buli kimu nkirina. Era njagala mulabe n'olukalala obadde lufumire ku social media ku radio sim, olwodde lwegala mu sire tuufu. Naye
nabagamba nti obudde tozanyisanga obudde kintu kibi nnyo obudde babutuusi kintu kibi nnyo tebukulekera kintu kyonna okitegedde obudde oba butuusi tebukulekera kintu kyonna kati nze nzize n'abasajja bano abaddipi bonna all along abantu banvuma bakola bati ne bagamba no nze manye ekyokukola abantu bano babayi mubandekere nga buli wenteeka eriiso lyange wavaawo omukka ogubadde nteekawo omuliro ne guvaayo nga batebantegeera mpaka n'olwaliro bwe kivuddeyo njereko baza bwe ndabadde banvuma bannwanyisa nti mwe balidire kubanga ewatali criticism tewabeerawo development ate okola more research so kati nze research ngikoze nkimaliriza era buli kimu nkibakwasiza kati buli muntu oluwaddemu okwetegera n'okwerabira kubanga nze ogaye nkoze eki ngumaliriza bulungi awo wetuli ndowooza kansooke mbajjukizemu katono ebbaluwa gye mulabe ku mutimbagano nti Majambere yagiwandiise ng'asaba Bank of Uganda esse tumpalaata Yoseriti Bahabulwa ku ssente za Uganda. Majambere atasobola kukola application kusaba mulimu ku LC1 oba kusaba mulimu ku division tasobola kuwandiika luzungu olubadde mu bbaluwa eyo. Ebbaluwa Yoseriti kennyini yagyewandiikira nagisindikira Bank of Uganda mujjukire mu mwaka guno gwennyini oguwedde ndowooza omwaka oguwedde. Nabagamba nti bakuba ssente bicupuli nga biri na munkekeera mwezi omwalimu ne ssente ziriko ekifaananyi kya Museveni ziri mu billions and billions kyokka zonna fake money kati ziri ze nabagambe ze na munkekeera Salim Serezi yakuba baziteeka dda mu saturation ne mbagamba nti ssente zino ziri mu noti ya $5 ne $2 ode mwazira bakoda mwazimanya kati Yoseri nabagamba alina intention ya mirundi ebiri ayagala abakaddiye bamuwa State House ye Nakasero era n'ebyapa byonna bikyusa biri mannya ge kyokka ettaka liri ku ttaka lya Buganda ayagala muteeke ku ssente za Uganda kati ebbaluwa gyabaga nti Majambere yagiwandiise Majambere talina bwongo buwandiika luzungu oyo Museveni kennyini yasabye era mujja kiraba nga bakiyisizza nga bagamba nti tukkiriziganyizza simanyi tuteeke ekifu kubanga ssente gyeziri baagala zissa mu saturation olwere gyezi njagadde bajjukiza ku bintu binabagamba nti bijja kutuukawo ebbaluwa muzirabe teziriko kwebuuza ebbaluwa mwazirabye nzitaddeyo ku mutimbagano ziizo ono si kamuntu yawandiise Majambere ono Yoseri kennyini yataddeyo okusaba kwe n'ateekawo ebigambo birungi nnyo era ne bazirisiivinga kubanga Bank of Uganda ngabo otya mbolisiivinga ebbaluwa nga n'omuntu atalina taxi number yakuwandikidde ebbaluwa eno ziizo nga talina taxi number naye yakuwandikidde ebbaluwa ng'akusaba okuteeka ekifaananyi kya Yoseri mukitagidde bulungi kati asigenda kulwawo njagadde bajjukiza nti eno ebbaluwa Yoseri yagiwandiise so si Majambere nga mugamba ekyo nakyo nkimaze njala genda kuona omukyala Dorothy Bisaka oba ye Bisaka ye Dorothy Bisaka no si Dorothy Bisaka so I mention ono mukyala akulira Uganda Human Rights Commission omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti omwami gwe baakubye yabadde yeesiize kyetuyita makeup nti natanakubwako naye omukyala ono njala bajjukiza nti omukyala ono y'omu eyaweebwa omulimu ng'amaze okukola emirimu mingi nnyo mu gavumenti ffe tetulina buzibu mukyala gwe ku myaka gy'olina nyina kusaba ekigambo kimu bw'obanga oli mu myaka gyo era ng'olina professional mu humanity nkusaba ogende otuukire omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulembera akutwala emaka g'ono omuvubuka tumukuwe mu open space yeyambule ng'olese kamera yo mumunaaze bw'avaako makeup gwayogedde nga si biwundu maama mukama ajja kukujjereza kuba bino ebigambo byogera olw'okuba nti baakugamba oyogere ebigambo ebyo mmwe essanyu lyammwe ge maziga g'abannammwe kubanga g'ofuna omusaala jjukire yaliwaawo Medi baamutta busibu bamuwa butwa ng'akoze ripooti kati mukyala gwe bino ebigambo wayogedde mukama ajja kukusaasira kubanga bulijjo tulumanyi mu bakazi bwe babakozesa bukozesa mu mwagala nsimbi gonna omuyita makeup omusajja omukulu bakwata pasi mamwoca gonna omuyita makeup kiki tusuubira mu ggwe naye kirungi ozaala ate olina abaana awo nno sigenda kulwawo musharinge video nze information ngireese tugenda genda nayo bulungi nnyo right kasoke ndowooza we gano tulyoke tugende mu information entuufu Yoseriti Bahabulwa tabasira mutano wakale kizinseera tamizizi ensanga bisibe njala kujjukiza nga tuli mu tengetenge ly'omwaka oguwedde mwakwata sereza omuw'omusolo ne mugamba nti musetinze satellite egenze mbwengula okuba nti egenda kukozesebwa mu kulondoola ebyobulimi
n'ebyo obulambuzi mu ggwanga ngera kubuuza obuwumbi bwonna bwe mwakozesa okuteekayo seetera gye mwateekayo etaliiyo kiki ekyatuuka mutesobola tuleetadde ekifaananyi ky'akamyu nga keetoolola mu kibira oba tuleeterayo empologoma yonna ng'egoba akayozi wonna mu Uganda nga mukozesa seeterayiti eyo buno webubu ne museetingayo ebintu byammwe ne mutandika okubba ensimbi z'omuwa omusolo nga mukola ebintu by'ekisiru awo nvuddewo njala tugende ku nsonga endala kuba nkyali mu kiggulalugi ky'amawulire njala tugende ku nsonga endala wano njala tegeeza bannayuganda mwenna nti ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence Internal Security Organization ne ESO Police SFC bakyagenda maaso n'okuwamba abannayuganda abawagira enkyukakyuka okwetoola Buganda era basinga obungi battiddwa nakati bawa n'ekiro kyali bakedde okuwamba omuntu omutwala naye abantu bano abali mu kuwamba abantu bano be bantu bennyini abaddiringa ne Yoseeri nga bagezaako nnyo okuteeka akazito ku bantu bonna bajjemu amaanyi ag'okuba nti tebakkiriza bantu kuba nti bagezaako okwerwanako olw'ensonga tebaba kimanyi nti singa abantu banaabeera bangi bajja kuba basobola okukola ki okuba nga batta abantu nenjala kubuuza Janet Kemabazi maama gwe bayita Njovu Enterprises oyina abaana babiri omu pastor n'omulala pastor omu kyaki ye eri wano ku Kolo Airstrip omulala kyaki ye yagitadde eri Eruzira nga ku Port Bell gye yagitadde abaana bakira ku makya baga praise the Lord mukama yebazibwe ne basaba ne bakubbe ebisenge ne boogera ebigambo by'ekiyaye mu basaba azuwero naawe nokira ku makya n'osaba taksiwe mukama yebazibwe wembabazi yebazibwe n'otunuulira abantu nga they are confusers oyita wembabazi yebazibwe abaana bano bali mu safe house go wa orders no bamutte genda bajjeko ettaka njira kubuuza ono bba wagamba nti asaba Bible nakira ku makya n'alera mu Bible kiki mukola okutta abaana b'abantu I'm just asking muina church ne mugamba mukama yebazibwe muina sawo mu state house mugamba mukama yebazibwe oyina abaana babiri ba pastor ono Natasha n'oli mulala simanyani ayina church walero kulo ne mukera kusiba abaana b'abantu kubatta ne ng'oli mu church mukama yebazibwe in fact bagamba nti embwa ezalambwa ate embwa eberambwa ne bogisange eranda ni ku street how dare you mwazaala abaana bano ebiwongole nga tebasobola kubatuuzaako bad advising ati your agent bambe byemukola bikyamulekerawo okutulugunya abantu Natasha, Diana, Patience, muli bana bawala kuba kiri ekikule kule muhosi kanyiro papa tekisobola kwa advising tata wacho na yemwe ba girl child mwe mugenda okufacinga the huge problem or the big problem in this entire world kuba muhosi anytime agenda kufa na yemwe mugenda sigalo na bana mwe people will start questioning you nti mwali mukola kyo kwa advising muzeyi wamwe okuba mu ntebe okutta abantu okuwamba abantu n'okukyamya eso jonona and these questions will follow on you and one day you will answer these questions. Naye mutambule sasa no mutambula bulletproof bagenda bakuma. Naye mujja tuke kiseera nga nakamyuke nga temwina dakamya kabakuma. You can't advise your mother and your father that let us stop this flood of killing and kidnapping Ugandans. Mukera kumacha kugenda kulya sente kuzimba molo kuwamba mataka. Mbona muli ba pastor echachi muzigale mugende kimukole kimu muteko kibaita kijambi ya alert. Mutemete na mwabatu mayenda muli bantu batemu. Mukitegede bulungi tujja tegera nti muri mugomu kola tugutegera others muleko kwebuza bazangu fuka bana bati go numbers mukitegede bulungi awo mvudde bwo kale tugenze ku nsasage eyatulese nja kwebaza makoma Katonda nti atuwadde amaaso n'obulabe kuba tubadde dolaba ensonga zino njira kwebaza makoma Katonda obulamu bwampadde okuba nti nzigudde amaaso g'abanna Uganda okwetoola ensi yonna n'okulaba ebyobufuzi mu ngeri y'enjawulo era bangi bannenyumiriza munange mbenyumirizaamu era njalo kubaza mwe abanjiridde omuli ku nsonga yonna na ye ebyobufuzi be Uganda basinga obungi bali tebabitegera nti byakavuyo paka fero twajja njala tegeeza ensi nti ebintu bingi bitambudde mu Uganda nga bantu beesulyego naga wagati biriyo paka bituuseewo ebintu ebyagudde byonna njala soka baga buli omanyi oluwankyukakyuka ng'olina Facebook account yo kino kiwulire ekinyusi kyabadde nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bateereddwa ekyo kirungi nnyo ebisigadde don't go into details don't ask where they are right now please ngaye bakikumye nti kyama don't ask where they are to sharing information bakwatako baleke ngaye bagenze silently bagende kuba there is a lot of question marks tetuwagala kubuuza bibuuzo good enough
The main issue bavuddeyo. And we praise God for that. But members of National Unity Platform and People Power, temuddamu kusharinga kintu kikwatagana ku Ssewanyana kusegirinya mubaleke. Let them be where they are right now. Mubaleke please. Towandika comment, tokola post, to sharinga kintu kyonna kirimu Ssegirinya na Ssewanyana. Let them be where they are. Kubanga a destination gye bayagadde okubeeramu. Ekyo mukireke. In the one way of the other, babenefitingamu. In the one way of the other, naffe batuyamba. Tutya. Gwe yandibadde eteeka ku pressure bagikugyeko. Bokati be bagenze mu question marks. As in dots. Ekyo kitwale wotyo. Nkugamba bwe nti mu ngeri gye babadde ffe batugenda otuuka ku pressure kati batujje ku pressure bo batadde ku pressure okubuuza more question marks and dots kati ekyo kisigadde ku bo. Please don't put pressure on your face that where are they? They are there. Awotaddewo ekijinji kiwedde. Ekirala. Abasajja bano bazze mu kooti ne mbulamu ku kooti ku screen. Bavuddeko ssaawa 5 dakiika 45 ze ssaawa ze bafulumye ekkomera. Ssaawa 5 ne dakiika 45 ze bafulumye ekkomera. Okubatwala gye bali nakati gye bali. Olwavudde ku screen nga kooti egenza okuwummulamu ne bafuluma. Ekyo nakyo mukibireke temubuuza. Where they are, it's good that bali safe. Temubuuza. Ekyo nga kimaze Mukama yebaze bwe bafulumye era kirungi nnyo. Naye kati mwabadde babuuzebuuze temubuuza mulirakisinge. Omuzannyo gwabadde gutya? Omuzannyo guno. Nabagamba nti ebyobufuzi kintu kizibu nnyo. Yoseri tibahabulwa lutabasibe mutabano wa Karekezi nsiyate muzizide nsanga bisibe. Yabala ebintu bingi nnyo ayina kyataabala. Yoseri yabala n'agamba nti bwe tutuukira mu 2021 wajja kuba tewali opposition. He knew. But nga bwenti kano tokola ne program. Yoseri teyabala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 emabega. Najja nenkola live ndozaalika abantu ngo omutwalo gumukanaana. Nembagamba okusinzira ku downi zange ez'enjawulo zingambye nti Yoseri yali tasuubira kintu kino kyonna. Era nga Yoseri alina system egamba nti ennume bbiri wasa tosobola kubeera mu kiraalo kyekimu. Ennume bbiri ze ziruwa. Yoseri yalina kye tuyita Tusi Dynasty. Nakati ekyabalemeredde. Who are the obstacles? The obstacles are His Majesty the Kabaka of Uganda Already Mwenda Mutebi Wokubiri. The unexpected obstacle is Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Others, they were his agent on payroll in Chidam. Others, they were his agents on payroll. The two obstacles were His Majesty the Kabaka of Uganda Already Mwenda Mutebi Wokubiri, the second, and the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Drone yange yangamba nti abantu awo bagenda kubajjawo bonna. Era ne mbabulira system bagenda okukola. Ssaabasajja Kabaka mulaba. Kubanga Museveni yamanya nti bwe mba wakwongerayo system yange eya Tusi Dynasty nga Muhoozi yajja oba omuntu omulala yenna Kabaka talina kubeerawo. Ayina okuvaawo. N'agamba nti Kyagulanyi wabazze mu mix eno Kyagulanyi ayina okuvaawo kubanga tesobola kubeera mu nsi nga tumuba basajja basatu ayagala kusigalawo ng'ali bwogo. So bano abantu abiri the two obstacles is facing Museveni. Nabyogera ku internet kuno era gyebiri. Ne tujja tukuba endere wano Ssaabasajja Kabaka ne tumutaasa ali yaddeko ng'ombi omweru. Ne tukuba endere wano mbe security alert ne njogera buli kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu he is still alive and kicking. Bennalabula ne batasobola kwebereramu Mukama bawummuze mirembe. Naye nga target zino ebbiri zikyali obstacle. Kati mix yavaawa. Mbagire okuliya ndokutenduko ku kyemwagala mix yajja wano. Museveni yamanya nti ekintu ekisinga omu obuzibu gye bayita Mengo. Previously Mengo yali institution y'Obwakabaka ensi yeetongodde. Era ng'erina 50% of all powers in political arena in Uganda. Mengo Kabere Minisita nga wadde statement evaluingibwa. Museveni n'ayita buli kakodyo konna akasobola okulaba nti agimenyaamenya. N'asooka n'alemwa. Yalemwa ku Josh Mayanja Nkanchi,
n'alemwa ku Joseph Mulwanya muli Semwogerere, n'alemwa ku omulalinya ligenze, najja alemwa ku Muliika. Then wano ku Semwogerere muwulire bulungi we wali turning point. N'ateekawo akakodyo nti bakutte Nambooze Betty Bakireke, bakutte Charles Peter Mayiga, bakutte Medad Luga Segona. Mupule bulungi mbazizayo katunulyo kambaletera ebintu bino byonna bibalage bulungi nnyo. Bakutte nti babawambi babatutte. Mayiga yali wa mukama wa DHL nga yekwese wali ku DHL Lubaga. Abasigadde ne babavuga bazeeriwa Fort Portal, which was first kuba bano bali bagenze ku official training ey'okubaleeta nga bali strong. Olwo batandise okudestroyinga Buganda. Njagala ompeeyo mu bwakatikkiro obukulembeze bwakatikkiro eni abaddeko nti wali wavuddeyo minisita w'Emmengo n'agenda ne yesimba ku bukulembeze bwonna. Kabaka yali ategese institution y'Emmengo nga minisita we abeera full package, teyeetaaga agenda mu gavumenti ya Museveni. Until batandika okukyusakyusa ebintu bino n'atandika okuteekamu masiga agage ne gajja ne gabeerawo. Mbawo ekintu kino. Then ekyo bwe kivuddewo Mayiga najja ne balyoka ba destroying ekintu kyonna ne bakiyuwa ne kidda ku ground level. Kati mu kimutamanyi abajega bakola program zino ku social media ne muvuma lumbuye. Kimutamanyi nti Museveni bwe yagamba talisubira opposition n'Emmengo yali agibaliramu nga amaze otteeka y'enkwezengeze nga kyabala nti bano bampuuga n'abalala bonna ajja kuba bakozesanga tool to destroy. Nga kyabala nti bw'anaaba asigaddewo ne famire ze n'abantu abalala bano bonna agenda bakozesanga political tool okufuna kyayagala okudestabilizinga Buganda. Teyabala Kyagulanyi. Kati jala bagamba Mpuuga ye nga ye ne Mayiga balina ekigendera ekyokuba nti bagenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Presidential ambitions bazirina. Kati gwe bataabala mu mix ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye obstacle yaabwe. Kati mwe ekizibu kyammwe temukola research ate temwetegereza. Abasajja bana babiri abayita Abaganda oba kakundi kano omuli Nambooze, Lubega Segona, Muwanga Kivumbi, Mathias Mpuuga Nsamba, agama pesa 4 na Bedi Bwanika ile pesa ya 5 bebali mu mix yawa wantu wonna. Ne wajjayo omuntu nga tabaddemu saako yaabwe naba mixinga. Kyovula badde bamulengeza tebamulabawo bamulaba bakyamulinga essalambwa lya Nseeke nenga ate yalina amasannyalaze badde balina mood stabilizinga. Ekyo ndoza mu kitegedde bulungi. Kati nze bwe najja nentaasa Ssaabasajja Kabaka bloke esinga obunene, nentaasa Robert Kyagulanyi Ssentamu bloke ey'okubiri, abasigadde bonna bali wansi wa Museveni nga bakozesa. Ekyo temwakimanya. Ne mugamba lumbu yakuba Mmengo temwamanya kikyentaasa. Temwamanya kikyentaasa kubanga statement za Museveni temusobola zeetegereza era temusobola zimanya. Awo sigenda kulwawo. Munnange abasajja bana ba DP block nzemba gobira ngamba tambula paka lwaliro. Nenjogera buli kimbanda banvuma nensirika. Kati video nga bwe yabadde yonna bwe mwagira besaga yonna well and good. Katutandise. Ngera soka kubuuza omuntu amanyi politics. Mu negotiation kyetuyita negotiations okuteesa kubeerako aleeta ekirowoozo. Mu kuteesa kuno ani yaleeta ekirowoozo ky'okuteesa? Who brought the idea of negotiation in the first place? Who requested for negotiations? Who requested for negotiations? Question number 1. What was the agenda of those negotiations? Agendas are she. Question number 2. Who gave the audacity, the authority to Kutesa Mathias Nsamba to go and negotiate with Museveni? Within the all political arenas and political parties, we have leaders. The leader of National Unity Platform is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the president. He's the one to give orders to any person who is below him. Did Robert Kyagulanyi Ssentamu requested for negotiations?
that question, the answer is no. Kyagula yawandika ko ngasaba kuteesa nedda. Kati mwabadde bakola video mu Walumbu ye mukola ki mbabuze buzo mu bibu ekibina kye byobufuzi president wacho yawa orders. Kyagula ntasaba nko kukuteesa kye kisooka. Talagira nko muntu genda kuteesa kye kyokubiri. Mu kuteesa kuba akateekamu okusaba kwe tuteese. Era bwakuteekamu ateeka bigenda okuteesebwako. Mukutesa Mathias Mpuuga Nsamba kopi y'ebintu mwagenda okute request je wateeka ngero kutesa ne Museveni ani yagikuwa kopi y'ebyo byatesebwako ani yabikuwa oba wabiwani ekyo kiwedde mukutesa kuno kubeerako omunene n'omutono omunene yabananyini buli kimu mubeeramu kye tuyita offers wambera mo give and take wabera omuntu agaba nego bagabira mukulu ekibuzo ekisooka bwagenze mu negotiations Museveni yakuwadde go wadde yochi era ani yafunye mu kino ekintu mu negotiation mu nteseganya zibera nko side B side yegaba nejibawa naye side eberako etwale kinene yebera ngenda kye tuyita bargaining powers. Mathias Mpuuga Nsamba and your group, what were your bargaining powers? Bargaining powers zabadde na ki wabadde bargaining ki? Wabagaining na chi wa offering. What did you offer to Museveni in the first place? Wa offering yo chi in the first place? Kati wano wekabikokidde kagenze. Omusajja oli yakwata mbebe mu parliament abiri mwala n'abatwalayo. Ye offer yasooka n'abatundayo abiri mbatano n'abatundayo. Oli ne ba negotiating ku deal ezokuta bana babiri on the conditions. One, abantu bano bagenda silent abafulumye bayinza obutaddamu okukola kye tuyita active political statements nkiddamu bayinza obutakkirizibwa okuddamu wadde okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okulirana waali. Mumpulira bulungi bagenda silent tebagenda bakiza even n'okulirana media ku negotiations ku bikibi babaddemu. Ekirala we badde bafuna babagambye nti emisango gino gyonna gikyaliwo on the condition when you make any mistake bagenze fuma emisango gino bagikiriza na batamuti nti any mistake gye bakola outside egenda kuba baleetera ki okubazisaayo. Ekyo nakyo mukimanyi nti gyekiri kati kyo ngakimaze waliwo ekyo kyo mutategeera. Kyagula bino tabimanyiiko bo ne bagenda kati okulina okukomba esowani kuli wano. Bana basajja baba wasena bagaba wa milioni zale 15 za dola okola kye tuyita breakaway okweyawula ku noob oba ku people power. Ne bagulako ekizimbe Masaka, ne bagulako ekizimbe ku Gaba Road wano bakirina. Kati ono bwakozesa ofisi ye eya leader of opposition n'ateekayo abantu 25 ogwe tuyita omusingo nene bamuwayo kiri. Kati ekikulu ennyo mu byonna kikino wano, the moment Mathias Mpuuga Nsamba kuteesa a negotiating na Museveni publicly, Mathias Mpuuga aba alaga Robert Kyagulanyi Ssentamu that he's nothing, he can't do anything. Era talina kyasobola kukolera bantu. Munfuna bulungi. Muntegedde ye bwe yagenza okuteesa in the disguise ng'alese tategeeza mukama we powers zonna
abazijje ku Robert Kyagulanyi Center public nemulaga nti ye w'amaanyi yasobola okuteesa era ne bwagenza okuteesa jeeye ekintu mbu ye Kyagulanyi tana kyasobola kukola era n'abasibe yabalekayo bonna bafiire mu 15 kyabakoledde statement zimujja okutandika okulya mu public mugenda zira ku media mugenda zira ku social media nti Robert Kyagulanyi Center munna kyakoledde basibe era Mpuuga Nsamba yakikoze yakikoze ekinyusa ekinene kuba omusajja eyo gye bayita double kick eyo gye bayita double eno analysis gyenkola abamu temujja gite ayina 0.05 GB tojja bitegeera ne abitegeera balubajja bitegeera kino Nsamba saati Mpuuga Nsamba kyakoze technically ayagala kuba Robert Kyagulanyi Center mulabisa nti all along etalina kyakoze eki kyakoledde basibe ye yasobodde kikola okujja ba MP ekyo kirage international community that one Museveni is not a dictator bwabanga asobola okukwata ba MP opposition nejja netesa ne bamuwa that means dictator. The next step kwe kunegotiating abali asset mu mukaga abaliyo nabo bave ku pipeline gyeki bwe bana avaayo still on yabaga nti asquad okuba Robert Kyagulanyi Center mu kino kiri technically abasinga mu kimujja kiri technically nti aba akubye mukamaawe era ndizamula ku social media eriye embate ezimugobera nti bana ero yakikoze no mbabuli gye bayita negotiations anya wa powers first and foremost bagenda kubuuza Mpuuga Nsamba yabadde negotiating kuki buli go bakwatali mukomera bamuvunana musango ki nego bakutolo wale bade bamuvunana musango ki kyenko era ogenda ku negotiating kuki kuliko criminal yena kubana bali mukomera abaana abafa agenda ba negotiating kuki abana goloza nti segirinya sewanyana nabana 36 bali mu macheti nabala bewoka bali makomera wali abantu abasukka ne mitwala 5 nga banchuka abali makomera agenjawulo across the country. But for you, your focus is to get out 2 member of parliament and the other 36 fellows. Newera bilantu waluwa abana bawala kakadde abatamanyikiddwako mayitire abali mibiri gyabajazikibwa n'embitogo ekiwa kirabidde naye ani abakwata go negotiating abavunana bisango gitijiriwo technically bwe wayagadde kuzanya mupira n'okubera Robert Kyagulanyi Center mu era se ompira gutambula bulungi nnyo n'abantu batandise kuteesa abantu batandise tulaga nti ne formation gye wakola ntuufu nnyo kyenjagadde buli mwategere kati awo tuvudde tugenza ku nsonga endala ensi yonna yeewuunyiza omwami ono bulijjo looya amateeka yagasoma naye nga talina kye bayita practicing license yagifuna ku Lwakuna on orders of Yoseri najja naye nga okujja mu kooti omwo yaba license yagifuna ku Lwokuna okujja mu kooti nga ne kubba gye tuyita set y'aba lawyers mu mateeka bagiyita bba yazze kubba y'aba lawyers nga talina baluwa eva mu basibe bali nti bamukkiriza okubeera kuki nga lawyer waabwe ng'ebbaluwa tagirina ye olwokuba nti wafunye ebbaluwa nga wali mu mission yafunye license ku Lwokuna najja nayingira ekkooti very happy najja n'abantu bonna kubanga Segenya abasibe myaka gigenda ku approximate emyaka 2 kubona badde mu parliament doza Sewungu n'abalandoza ngomba bibiri badde bajja mu kkooti basigadde bonna. It was a surprise okujja kubanga oli abakunganyiza bonna with a mission ekyo ndaza mukitegedde bulungi nnyo lawyer kuteesa byakoze amateeka go yabali yagasoma nenga talina kye tuyita practice license osobola okusoma amateeka nenga tosobola kuyimirira mu kkooti kuwoza musango nga tolina license yagifuna Lwakuna najja ku set mu mateeka gye bayita bba okuba nti agituulako nga yambadde amajolobero kubanga mission yabaddewo ekyo tukimaze ekira kiruddawa ekira kiriwa omwami anakimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Center mu simusiru information agirina asasudde social media okuba nti asabotaginga abantu batandise okwogera mazima
era Waiswa mufumbira oli mbulabe botalabanga nako brother wange Waiswa mufumbira oli mbulabe botalabangako both in and out nganzi bwembulimu obulabe bwenda buli in and out Waiswa mufumbira you are facing the double sword enemies within and outside. One, wavuddeyo n'okozesa kye tuyita logical statement to identify whatever was taking place. Abantu badde batategedde era ne bakitegeera. Bana bagezi ne bategeera. Kati njala sooka batwala wano. Akabinja kano nkabatere Erias Lukwago. Bwe twamaze okubakuba omupiira nga mweyambudde. Wagenze n'ogamba nti owabidde gwene kuteesa Mathasi muwabidde Daily Monitor olw'okuba yayogedde nti mwakoze negotiations mu State House. Ngera kubuuza mukama wo General Salim Saleh bwe yakuwandika konto kyakola mirimu gye okozesa nsimbi z'omubuzaabuza n'akusindikire n'aku-exposing in public wagamba ogenda muwaabira. How far so far have you reached in suing General Salim Saleh? How far have you reached nguwabira Salim Saleh? So I'm here to inform the public. Omukulu ono y'omukabinja ka mafia kali mu system ke mutamanyi. Salim Saleh akuzimbidde amaka gali yali innovating amaka gerubaga wali awakaliga. Na akuzimbira flat ebulenga. Kati public shetamanyi nti bwemumala okufuna disagreement between you and Salim Saleh bakutwala enda munke kada mudemo ne negotiating ne musetunga differences zamwe era in the first place omuntu yasoko genda enda munkekero ku negotiate omuntu yajjalete ku negotiating ne Salim Saleh yali nabira nagayise empala kuwa meya ngayagala mu funding. Salim Saleh told Nabila nagayise empala that please you are late, I've already negotiated with Erias Lukwago and we shall leave him with that place. We're going to support him. Echo public ebadde tekimanyi. Bomuzze wano n'akwata almost 7 billion n'ettaka eriri ebuddo n'ali kuliko ekizimbe gaggadde kiringa White House. Echo public ebadde kimanyi nti oyina amaka agatunula ng'omuntu ebuddo ku ssente z'omuwomusolo nga gundi yazikuwa Salim Saleh nga kizimbe kiri buddo. Zino tick for tat zemuzanya gemu zemuzanyira ku bantu. Gwono tunlanga omuntu omunaku wavukumbo oli muzanya muli mukuzanyira musayi gw'abaana. Ene ekizimbe ky'ebudde nsebadde kimanyi. Gina emizanyo gye muzanyi ensi egimanyi bulungi nnyo. Kubanga mwekennyini ensobi zino muzimanyi ate omuntu gomula nabo gumanyi. Kati munnanze sikyalina budde bwammwe njala bbaga ebintu bino mbiwulire bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Negotiations zino n'omuntu yali azimanyiko omuyita CDF birungi. Negotiations azimanyi bulungi nnyo. Ezatambudde bulungi ne byagenze bulungi. Byonna nga byabadde era njala mbitegere bulungi nnyo nga byabadde. Naye omuntu ajja kubuuza kino kyonna kyazze kitya. In principle, Radio Simba epostinze list y'abantu bonna abagenze. Tebagamba tebadde fake. A original copy ey'abantu bonna mpoga byatutte. But President of Robert Kyagulanyi Ssentamu totta kibenga tonna kikenenya ndesu. Linda kigwe ebiseera bisinga afumita mukira oba afumita mboobo. Naye nze bwe ntunda ebintu bino omukyala waliwo omukyala yagala omugambe nti why nkukoye fuluma n'ebintu bimukasukire bweru abakyala gye bali. Eri omukyala yakwata obukwasa ebintu bye n'agenda n'omusanga taliiwo byebikabe bakyala biki bibiri. Kanjala babuuza Mathasi Kuteesa Mathasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bali mu kategori ki ey'abakyala. Alimu ono ayagala okwata emigugu gyogi mukasukire bweru agenda ayogere ku kyalo kyonna omusajja yangoba oba alina ono ayagala okukwata obukwasa emigugu ye nga toliiwo agende gw'omunoonye. Be bantu babiri benjala twogereko olwaleero. Mu nsonga eno baagala nnyo banoonyezza olutalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mbafune ekyekwaso. Kati ekyekwaso kibadde kibabuze. Yensonga lwaki president tannawandiika kintu kyonna yasirise. Not because he's not watching. Buli kimu akiraba
naye bagamba nti ensibambi edibya mutere atali kutambulire akusibira ya menvu. Mbabuuziza abakazi babeera babiri. Waliwo omukazi gwe kennyini gwe weegobera n'omusibirako ebintu bikasuka ebweru. Ne wabeerawo omukazi nga yasibadde emigugu gye ng'alinda time ye kennyini waga nti kati I'm set to go. Kati we are in the two kind of situations. Which one can we use at this particular moment? Good enough Radio Simba page amanya gonna bagabatereddeyo in full swing. These people bagala mandu so bakole kye bayinza okukola kubanga kye bagala bakole break awo bayuzemu nupu mbwegwe. Kati fere twagala kukola kiti twagala kusindikiriza abantu batwagala besindikirize bokka. Tetwagala kusindikiriza abantu bano. Twagala besindikirize bakwate emigugu gya bafume bokka nga teri abanyeze. Kati nze wana amanya gagano ngalina. Mugalaba amanya gago ngalina. Nyono okuba nti ndudde ebyobufuzi amanya gano gonna mugende mugasange ku Radio Simba ku page nge bagatadde ku bwengalina one before nze nabasuze mbagete ngalina. Mugende mugasange ku Radio Simba buli omwosomeko okonfirme ng'erinnya kati bano kye babadde banoonya nti nze nkuma olutalo nti nasomya amanya bajje ku media bagambe nti Kyegula yamutumye simanyi nupu yamutumye mwakalya ebya byenkoko mwakalya ebya byenkoko mbagabye abano baba mirundi ebiri walwanoba ng'emigugu agikutte n'agenda walwanoba ng'alinze omusajja n'afuluma naye n'ebintu n'agenda kati mwagala tubakolere ki Kyagulanyi musajja mugezi ate na kino kankikubuulya mpuuga ne kagurupuko right now mugenda kusanga lwa Kyagulanyi Ssentamu era agenda bandiza ne Kakyaya akabawe ne Selefia azibawe era asirike mweke nyine mugenda tuula waawa mwebuze kiki kiddako kamba wakagero kentro bawa fabasajja tuenda natural naye waliwo ekika ky'omukazi ekizibu ennyo kyekiriwa Katonda wakuvanga muno ofuna omukazi n'amanya nti yakuteredi handed nga wayenze n'atakunyega n'okoma weka n'akukulisaayo n'akuwa kacyayi n'akutera amazzi n'onaaba n'akuwa emmere n'olya ne mugenda mu kisenge ky'abakulu emimbutu ne zivuga n'oyambala ku makyano gena takyakonyeze gwe kennyini eyayenze ogenda kuno bagambe banaye n'ekizibu ngota ofuna place emitima gikuba otuya n'obugere enviri zikuyimuka totegera ojjaga bakyalibo banaye mukazi yankwatidde mbwenzi naye nyaze waka nanyaliza nampa kyayi nantera amazzi n'ennaaba emmere n'agimpa tujja n'ekiwojjolo ne ku makya n'asiibula naye talina kye yankoze bakyalo bagenda kugana omukazi agenda kukutta naye wennyini mu mentadde oga mukazi agenda kukola kikutta naye nga ekyo ekika ky'omukazi ye Kyagulanyi Robert Ssentamu tagenda banyega kati nange kyembadde musubira ndi ngenda kibakola okusoma amanya gammwe ntayi musigaleewo mugende mwekka nga teri agenda baga nti yabagobye ne mission yammwe egireberakaawo mpaka ng'ensi bategedde mweyambudde mwakimaze teri agenda baga nti mugende musoke mbirekaawo sigenda gasomayo gaga ne mukimanye nti ngamanyi Kyagulanyi agenda mugenda kujja bwoselefe era munyoka kyaya batu mbabulidde mbawadde example byokulabirako Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kenyini mujjaga bekwana mukazi yansanze mbwezi naye mukazi buli kimwa kikoze talina kyanyize ate musanyufu bw'otadduka genda muzadde omunyonyola kintu kino gwe kenyini ojja kudduka mumako kwate mwengo yodduke ng'omukazi talina kyakoze kubanga ye akutaddaawo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda kubanga mission yammwe eri nti mwe mwagala abasindikirize muve mugende mukuba enduulu kubanga kye mwagala naye public ebalaba Kyagulanyi abalaba mukulu kuteesa Nsamba Mathias Mpuuga n'akabinja kammwe nabatambulyako kuva mu DP ne mujja mu DP block ng'ambalaba ne mujja mu NUP netandika obbasima ng'ambalaba
abantu banvuma baga nemba sirikirira naye nga ate ensi etegeera bulungi nnyo ebintu bino. Ekisinga okunnuma ba politician be Uganda, tewali muntu yali atuddeko ne yeefumiitiriza ensimbi yose ezaakuwa ziva luddawa. Ziva mu mukazi oyo atunda amawulire ku kkobo, ziva mu mukazi oyo atambuza emmere mu wino, ziva mu musajja yavuga booda, ziva mu musajja oyo agamba kama okyantinda nakawa, ziva mu kyalo yatudde mu ofiisi, ziva mu mukubi wa bulooka, ziva mu maama oyo akera nayera Kampala ekkubo n'aliza emisolo giva ne muzirya ssente ezo. Naye mwali mwatuddeko ddi ne mulowooza ku bantu abo. For a first time politicians, please sit down and think about the poor Ugandans. Sit down and think about the poor Ugandans and think about the future of Uganda. Because we are not going to stay in such a situation that all politicians, they are poorly, unbelievable and unmanageable in terms of leadership. Ekintu kino okuvaawo. Baganda ffe bali mu diaspora babona bali Middle East because of you. What are the policies mukola? Eggwanga liri mess because of you. Mwagala kuzimba magulofa, mwagala kuvuga motoka nene. Abaana bagraduating on daily basis. Where are they going to get jobs? Gojja kuzimba kisakato zimbe gulofa. Naye omwana yafunye diguli nga talina mulimu. Yagenda ofuuka kijambi yalati agenda ennyonda akuba omwana wa mutte nawe akuttiremu. Kyemutalowooza. Enkyane gula abaana basoma. Abazadde babawulira abaana bagenda kulumba mu kennyini. Naye the moment you set a precedence ne muteekawo system nga mubuulira nti abasajja bave mu government batandika okwenjoyinga musolo guli mu ggwanga, everything will be on right track, but unbelievable mwe mweloozaako ng'abantu mwekka. Think about others. I'm not criticizing and criticizing everyone, but think about those poor Ugandans. Right now, there are so many housemaids in Saudi Arabia. They are suffering, stranded in the deportation centers. Never had ever basindika omusolo Kampala zesende Museveni zabawa. Think about your country. Kando lindo liwo bibufuzi mu muveemu. Simwa musoose. Kumwe tekuli agenda na penkoni. Kumwe tekuli agenda na nyumba. Mathasi Mpuga temugenda agenda na nyumba. Mayiga temugenda agenda na nyumba. Muwanga Kivumbi hoteli zozimbi omusaidi zegundi zene wabesije temugenda agenda nazo. Temugenda agenda na kintu na kimu. Wabula mutemere ettaka ku generations and generation. Kyagulanyi yali akolanga alina buli kimu. Najja n'ayiwowa omuli kimu akibateredde muliddemu olukwe. Mulowoozeeko ku bannayuganda. Rwanda yafuna olutalo lwatta abantu kakadde kalamba 1994. Kati Rwanda bali bangeri mu second world nga tata wa yajiwa ensimbi n'olugoyo okwambala ogenda okulwana olutalo lwa Rwanda sigadde babege emyaka 35. Temusobola kutula kuna kuno muno bulowooza. Buli kiseera mwagala tuzana okuleekaana gundi yakoze kino wano si bwe tulinza abantu bansanga ndi muntu mulala nnyo bino saagala na bibira mu kuboogerako. As long as mukola ebintu ebituufu saagala na boogera nako kubanga siina budde bwammwe. Naye mulemeddwa okukola ekintu ekitegereka mulowoozeeko ku bannayuganda. Abali e Kapiripiiti abali e Karamoja essaawa zino nga tebalina baakusula amazzi baganyona nte nga naye tebaazitwala. Abantu babakoma ku battaka, abantu bali mu batta teri muntu ayogerako. Abaana bali makomera teri aboogerako. Politics is just a mere game. Naye mwe ne mukifuula nti it's a hard task game okuba nti mulowooza okuba nti mugenda kukola buli kimu kyemusobola mu power zammwe. As you, power belongs to people. Think about those people who elect you in those offices. Mulowooze ku bantu. That's why omuzungu atubuuza, where are you coming from Africa? Nabaga nti shithole countries. Bunya bwa busa kubanga abakulembeze abandi badde balowooza Africa muli bafu. When someone comes out now standing on the truth, ne mutandika mu betraying. Please, Mr. President, be very careful. Mission yokukutta tenava within the fraternity nkiddamu.
Kyagulanyi Robert Ssentamu mission y'okujja within the fraternity tenna sirika weeri nkimanyi otandise okulaba signs and symptoms baani abakutambulirako na biki bakola era akabinja kano kenyini ke kalina mission yagala okukusaanyaawo and the mission is on table. The mission is on table. Kwebali ate uli gwe nali njogeddeko nga ntandika ebyobufuzi bino ku social media kuno manya fayiro yo nkyali na kutambulirako eno bagita red book fayiro yo nkyagirina olunaku lwe najja ku social media nandika ebyobufuzi fayiro yo ngirina kuno oba gwani oba oli ludda wali mundu polula fayiro yo nkyagirina kuno ngirina mbabuulira gwe tolooza nti olw'okusirika sibalaba mbalaba zonna mission muzikole naye buli kimu nkiraba mbatambulirako buli kimu mbalaba nkitambulirako buli gwe nali njogeddeko nga ntandise kukola show zino ku social media ko buli omu nkulaba how you promote yourselves, how you protect yourself engeri gye mukozemu obubinja bwammwe to promote and to protect yourself buli kimu nkiraba. But this is not a matter of promoting and protecting your seats and positions. No. It's a matter of Ugandans. For 34 years, for 37 years, omusajja agenda myaka ana. Tetulina kintu kyonna kye tuyita stable economy. Tetulina mirimu baana gye bakola buli lunaku ba graduating ansi ki gye tulimu. Embassy tezikola bukimu tekikola mulowooza bulowooza kudda mu kulya buli bintu bya gavumenti kuyase avudde unyenze ku kirala so buli mu information gye bawadde ng'amanya sigenda mugende ku page ya radio Simba gonna amanya agaliko 100% plus be bantu abagenzeeyo. But I leave this opportunity and the regards and respect to the president asigaze ebintu bino ng'omuntu y'anaamanya kyakola. Nze sigenda kuwa opportunity basajja bano ganti lumbu ye yatwonenedde katutandika okusala ebigambo tulumbe batyabulense mu kibina tukiyuzeemu kubanga kye mwagala okukola. I won't push anyone, stay where you are, but we are watching you. Nchidamu, I won't push anyone, stay where you are, but the president knows. Tumamanyi era kimanyi bulungi nnyo byonna bikwasiza omukulembeze amanya agalina buli kimwa amanya agazze ku radio Simba gonna 100% collect wadde bali bawandiiseko fake. The reason as to why Radio Simba cause a fake because ono mpuga yagenze natisa monitor. Kati ndabano bakubidde Simba bagamba lwaki mu postings ebintu ebyo bali bakiwandika konti fake. Abedi bwanika buyadde ku NBS yagambi yes negotiations abadde but who are those people who are there in negotiation? Oyabadde nababiri mu kuteesa. Yabadde nababiri abadde mu meeting y'okuteesa. Kubanga balowooza nti bannayuganda okulowooza ko bali balowooza kati gwe balowooza ajja natulawo neyefuula ng'omusiru ali ku kaabuyonja asala ebyayi ngawooza byasala tebigenda kuwunya kati bate babeera ku TV. Okuteesa kwabaddeyo nenjera kubuuza baani abadde mu kuteesa. Remember okuteesa kuno kwatandikirako way back nga bajja baluka ekigambo ky'okuteesa. Njera kubuuza who requested for those negotiations in the first place? Era mwadde mu negotiating kuki? What was the agenda of negotiations? What were you offering to Museveni? Okitegera the question ze muyinza okubuuza abantu bano in the first place bwe munakola ki nazitegeera ndoza mutegedde bulungi nnyo bwe mwakitegeere nti abasajja bano be bantu abatosibyeko Museveni kubanga Museveni akimanyi nti kabaka waali Robert Kyagulanyi Ssentamu mutabani tutafuula fuga ate naye talina lugendo. Museveni ku Lwomukaaga wabadde ku Friday n'ennaku zonna obadde kisozi ku faamu si bwe kiri ne ku Saturday olw'okuba nti kubaali bakuinvitinze okubeera ku Makerere ku graduation ku Monday ne yesterday Tuesday balina kubeera ku graduation njera nategeeza public era n'okukondeminga obusajja obuli mu security busajja muli basiru nnyo. Omusajja ku Lwomukaaga badde bamutu bagenda mutujjira ko wadde ambush gye badde bamusetinze ng'omusajja bagenda mujja ku Lwomukaaga aliwo akabizikamu kategezeza seemwayi ne iso nti mugamu omusajja tageza n'alinnye emmotoka atambulye mu nnyonyi nnyonyi neva entebe neegenda nemusanga ku kisozi ne mujje ne mulita mpaka ntebe.
Museveni bayo chiwakane ndibade tebakumaze oba intero teyafulumye wakabuka assassination plots isatu naye nkulayirira bewakola ebikolobero tebatodde kyekisooka bewakola ebikolobero tebatodde bakyakunoonya ekiganyo genda ku graduation the assassination attempt yabisinze ku ssale ne batakufuna kati otyogenda mu public ensonga so sindise Janet nga minister of education agende e Makerere University nga minister of education niye goba dolina okubeerayo ku myaka gyo n'ebikolobero byokoze gwosuubira nti oli safe mweke nyini mwesimidde obunnya muweeteereddewo mukoze kyetuyita catastrophe mweke nyini family yo abaana bo bazzukulu bo n'abakukuŋŋaniddeko bonna mulaba abantu baseka niye abantu banyiivu Museveni people are laughing right now and they are smiling but deep inside their heart they are boiling. You see them happy moving around but they are boiling. And good enough you know that in the previous governments, the people who have thrown the government, they are the people working the government. Right now, you know it. Kati, olina bagalo kusuna bali mu government. Eno wali abagalo kusuna nabo je bali nabakunoonya bali ku international level. Kati ku myaka gino banga tokyasobola kutambula mu ggwanga lyo kiki wesimidde. Gwe kabizigwa akakoze sigino ne kategeza iso ne semwai. Tyo musajja tali nnyo. Ne bagenda kufuna. Nkubulira bagenda kufuna byonna byo wakola bigenda kumala bikuddire ate mandwa ekwata muntu omuteddamu okukwata muntu mulala waki togenze Makerere kulo mali twagenze kufuna ku Tuesday twagenze kubanga bakutegeezezzaako waliwo ekikunoonya naye tugamba nti ekikutta obudde bwe kibuta kibuteera ddala buli kimu kijja kudda ku reset yaakyo ekyo kyo kimanyi. Judith Nabakoba njala public emanye nti family yonna wagiteeka mu kitongole kya Landis kyebakuwa buli wotambula na family balogenda bakola mikwano naye allowance w'abakozi abatali ba family yo n'emisaala okulina abasirikale n'abala bonna njala public etegende mabasula sente zammwe abakozi bonna abatali baganda bo tembasasula allowance waabwe tembawa sente zaabwe ngate sente muzifuna. Judith Nabakoba njala public etegere nti sawa zino oli mu kuba campaign indirectly ng'okubira yo seri buli lwofuluma ofisi yo ofuluma ne 300 million Ugandan shillings ngozi supplying across Mityana Mubende Kasanda nga weyisa mu system gye tugamba mukola mu resolving land issues. I'm here to inform the public that officially campaigns are on and the campaigns are led by ministers who usually receive 300 million Ugandan shillings on a daily basis to go and campaign on ground using methods of dissolving problems on orders of Museveni. As we speak right now, Nabakoba Judith pay your staff members as you campaign for Museveni. Let the public know. Campaign is atandika dda Museveni akozesa Nabbanja Judith Nabakoba Samu Mayanja n'abala bagenda ba campaigning abatwala sente bazika ku ground batambula bakuba campaign as they are preparing, but I don't know whether you will survive this time kubanga ekibanoja kinene nnyo njala public etegere gwe bakwasa Mubende Kasanda Mityana Busujju otambula okuba campaign buli lunaku ofuluma ne millions bisatu ne muzi supplying ku ground ekyo tukimanyi kyekimu ekiri ku Nabbanja ono naye atambula kuba campaign nga bakola emikolo bagabira abantu sente mu bribing abantu on ground mwata dawo ne team simanyi muzangande gino tandika otambula gwanga na musimuzo ngante muli ngade zibagenda kuza kino kankibabuulira munabagocha ne bojijjako ekigodo era situli bagiyita munabagocha kati Museveni ne family yo muli mu kakundi ako newe munebuzabuza mutya enseba manyi nti muli babona magocha era ne munajjako ekigodo temugenda kukyusuka kintu kyonna enseba manyi sente mugenda zigaba n'ekitufu kinte munache mugenda kola abazadde nja tegeeza Kampala City Council Authority ne Minister of Health Madamu Njovu Enterprises nyabo nkutegeeza sife twakugana ofuna omwana omulenzi nakuzaala biwulenge va ku baana ba Uganda
nga mugema bana forcefully ku buli kyalo do to do mubagema kye musibaga abana babandi ngera tegeza bonna Uganda mission ya mukyala Kembabazi ey'okusibaga abana bamwe okubatta nga bakyali baana bato egenda maaso mu kino bagamba nti bagema obulwadde bayita sijja bogera mu luzungu naye kambufunire erinnya batambula baga nti bali mu kugema obulwadde bwe bayita engomya magumba mbu batambula bagema obulwadde bayita engomya olwange nze mbutaddewo nze nkikuliyetinze engomya magumba bamukitegeera bw'okiza mu luzungu kiri era obulwadde bumugomya amagumba g'abaana ne bazingoma bafuuka balema batambula baga nti basibaga abaana mugema abaana abandi ku masomero musibaga abaana abandi ku masomero musibaga abaana mu maka dotuddo mu kikomye enensisi ya mutebe mazaamu mukolera bakyeruppe okukola system z'okukendeeza ennamba y'abaddugavu mukikola mwafuna sente okuva mu bavuzi b'empanka mutadde abavuzi b'empanka mu masomero bali ku social media batambuza empanka zaabwe e system ina mugirimu ntegeeza abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo nkiddamu abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo bwe muba mukyagala abaana bammwe okuvuga empanka okuviira ku luguudo linnakawuka kintu kinene ekyo kigenda kwawulamu ensi kitibwe tubenga abawagizi ba Man U naba Arsenal oba bali Liverpool naba Everton buli omu takwatagana munne nenge ekyo nekikoze bakikoze batambuza mbeera ya sitaani kubanga bo baagala sente mbategeezezza abazadde temukkiriza muntu yenna ajja kusibaga abaana bammwe bagenda bagema engome magumba de bayite engome magumba mu luzungu mbutegedde bali mutambuza bintu bye bakuba ntegeezeddwako ntera mu kusibaga okwo ebirungamu ebiri mu ddagala eryo si birungi bijja kukozi by'abaana bammwe bafuuke nga abalina mukenenya ekyo mukitegedde bulungi nnyo era n'ekiboozibozi ekyokugenda nga musibaga abaana ab'obuwala mbu mubakuba episo ezibajjanjaba obutafuna kye tuyita nabaana w'okumumwa okufuna okujjanjaba kansa omwa kugonna baana musibaga abaana babandi butaddamu kuzaala ekyo nakyo mukimanyi ensi ekitegere nkiddamu omukazi yenna n'omukyala alina omwana muwala tokkiriza mwana bali ku ssomero mugema basibaga abaana ku kansa omwa gwa nabaana baziba baana bammwe endaa zaabwe butafuna baana nakyo mukitegeere ebisigadde obungi mukama abakwatireko ndooza programu eno njala kuba namwatule ejja kubala bakutano nini n'essimu emu yokka gye njagala okuta wano omukyalo nayiseewo ensonga ze then tugende bima mumufunye wano aluwa mumufunye wano ayiseewo ensonga ze banabaze bwatabaze then musigaleko muwulize ensonga z'omukyalo ono ababulire bulungi ebintu bye then tugende nkulamusiza nnyabo Sebo nange nkulamusizaako Sebo yisawo ensonga zo mu dakiika 20 enseekuulye tugende Sebo nze ensonga yange egenda kuba kukulu aba Uganda Christian University oba ekitongole kubanga ekitongole ekya Uganda Christian University tekikyali kanisa eryowe emyoyo gy'abantu kyafuuka kitongole kya bwannakyewa oba ekya gavumenti. Nina omwami wange yayingira ekitongole ekyo nga 2013 omwezi gw'okusatu n'akikolera nga farm manager ku Ntaawo Student Skill Development Center. Department yo yali ekulirwa omwami Mutyaba Livingstone yali coordinator ebiseera ebyo. Omwami oyo bwe twayingira ekitongole omwami bwe yange yayingira ekitongole ekyo yamusasula emyezi 3 gyokka. N'amukyusa omwaka gwa 2014 n'amuzza mu department endala ng'akolanga probation under probation. Era okukola nga under probation yatandika omugwetekako ebisango ebyokubba embuzi n'ebintu ebirala ebitaliiyo. N'amala emyezi 6 nga tamusasula. Bw'amala emyezi 6 nga tamusasula twagendako ewa ddiini wa university
n'atugamba tugende tutuukirire ebiseera bye yali vice chancellor yali omwami Joel Ssenyonyi. Bwe twatuuka mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi n'atowa order olw'okuba lwali lugambo olutaliiko mazima, ne baddamu ne basasula omwami wange. Yamusasula emyezi 4. Oluvannyuma lw'emyezi 4 naye ng'omwami akyakola ng'era akola mu faculty ya agriculture. Emyezi 4 bwe gyaggwako omwami yatandika okuteekawo emisango nga bakolagana n'omukyala Florence yali HR nakati owa UCU. Ne bamukwata ne bamusiba mu 2-2 okuva 2-2 paka 2-2 ne tutandika okuwoza mu kooti ey'emukono. 2-2 omwezi gw'omunaana ne tuwangula omusango nga byonna byali bya bulimba byali bya bukuusa nga tebiriimu nsa. Naye ng'omwami wange ebintu ebyo byonna bamusiba okutuuka eruzira nga tagobeddwa ku mulimu, taweereddwa bbaluwa egobebwa ku mulimu. Era omulamuzi bwe yasala omusango ng'agamba nti omwami ono alina okudda ku mulimu, alina okusasulwa ssente ze n'ebbanga lye mumwonoonedde, kubanga ebintu byaffe byonna byafa, emirimu, ennyumba. Mu biseera ebyo twafiirwa n'omwana nga tetulina na bujjanjabi kuba omwami yali mu kkomera nga ndizekka ndi mu bbanga. Naye okuva omulamuzi lwe yasala omusango ne guggwa, tutambudde tukozesezza balooya ab'enjawulo. Buli looya agendayo bamusasula essente zitakka wansi wa bukadde 10 n'ava ku musango. Olunaku lwa leero tulina fayiro nga bonna HR Deputy Vice Chancellor nga basayininze ku mpapula ezikkiriza okusasula omwami wange n'okumuliyirira buli kimu. Naye teri arespondinga, ne lawyer gwe twasembyeyo okukozesa yatusabye miliyoni 6 okukola ku musango olwamala okuwa lawyer oyo owa Law Development Center sente, naye yatubulookinze. Kati situmanyi nti mwami Kazimba Mugalu kubanga twagenze ne mmakage ku lunaku lw'Essande tutwalayo ebbaluwa direct era baatusibidde wabweru, ebbaluwa yagaanyo zaanukula. Kyenjagala okumanya oba okwebuuza eggwanga nti tuli wansi waki kuba tuddukira mu Kereziya mu kkanisa ng'ezo, tuddukirayo kuli owamu eyo kuyambibwa oba nga tulina ebintu ebitunyigiriza okwetaasaako, naye ng'ate n'akulira ekkanisa eyo Church of Uganda naye nga yeekobaanye n'abakulembeze ba Uganda Christian University okukola ebintu ng'ebyo. Ekintu ekiri mu kkubo ekiri broad delivery, kubanga onyaze omuntu tomusasudde ng'ate omugobye ku mulimu, kitegeeza ekiddira omuntu ajja kwekyawa yeetuge, naye nga yeetuga ku lwa kyaki, ku lw'abalyobi b'emyoyo. Omwami Mutyaba Livingstone Mukululumbuye alina emivuyo ku UCU, gw'atayagala mu kifo tabeerawo. Ye musajja asobola okutambulirako ne bakukuba amasasi naye ng'ali mu kyaki. Essaawa zino wenjogerera omwami wange yeekwese kubanga n'amasimu tugaggyeko olw'okuba nti anoonyezebwa, afuna message ezimutiisibwatiisibwa naye nga ziva ku mwami Mutyaba Livingstone, nga agatiddwako omwami gwe bayita Mugawe ye ddiini wa UCU. Essaawa ya leero nkozesa omukisa guno gw'ompadde nange okuwulirwako sanga naafuna obwenkanya. Omwami akulira Church of Uganda Bishop Kazimba Mugalu asitukiremu aveeyo ategeeze eggwanga nti obeene ekkanisa gye tuweereza ffe nga ffe abakristaayo eriwo okutulugunya abantu, era aveeyo ayogere ku nsonga zino. Ebbaluwa weeziri ku mulyango n'omusirikale we n'ennamba z'omusirikale na buli muntu yasayinze ku bbaluwa ezo weeziri n'eyagaanyo zisoma. Bonna bekikwatako tukoze buli kimu. Baagaanye okusoma ebbaluwa ezo okusasula omuntu bakozesa ensonga ya broad delivery ey'okunyagulula abantu mu lujjudde ng'ate bali wansi w'ekkanisa balyobi ba myoyo. Ssebo Mukululumbuye tusaba otuyambe nga bw'otaasizza abantu abawera naffe otutaase. Omwami wange Yepiya Godfrey Wai akoze okuva mu myaka gwa 2013 mpaka kati kubeera akyali mukozi. Tebamuwangako bbaluwa emugoba, n'omulamuzi mu judgment sheet atugamba okusasulwa
wa mwami wange asasulwe ebbanga eryo lyonna yonna okuva mu 2022 ataaliyirirwa ebintu byonna byafa era omwami wange okulinnya mu mukono okumulabako obulabi masasi alina akabinja kaakozesa essaawa eyo bwe yajjawo omwami wange mu kifo yateekawo omuntu omulala naye tetwali tetulina kyakukola kuba omuntu yasooka otuyambako yoyo MP gwe bayita Joel Ssennyonyi ne basobola otusasulako naye essaawa yaleero mukulu Joel Ssennyonyi yavaawo baateekawo omulala ate ye ofiisi nzibu yakutuukamu kubanga agikulembera era yagiteekawo n'omuntu agirimu ye mukulu Mutyaba Livingstone ne mugawe ne mukyala Florence ye HR wa University. Sebo kyensaba kuyambibwa ndi mu ggwanga lyonna kati ssaawa zino nsaba omwami Kazimba Mugalu obubaka buno bumutuukeko asitukiremu bunnambiro kubanga ekkanisa eggwawo olw'abakozi baayo ate nga naye atula n'afuka kyesirikidde kubanga twatuuse ne tugamba katusituke osanga omwami ono tebamugamba bintu bino tusituke tugende ewaka ku church enamirembe bwe twatuuse ku church era omuntu omu gwe tutagenda kwatula amannya n'atugamba ensonga eyo temugireeta wano mugende wakaawe mu makaage ne tutuuka paka mu makaage omusika n'atunyonyola nti nno gyali era kamuwe ebbaluwa eno ne bagisayininga ne bagiyingiza munda okuva ku Lwessande tutambula buli lunaku ate nga tutambulira mu bwerinde mu mbeera ey'okutya olw'ensonga nti mukulu Mutyaba Livingstone akutambulirako ye musajja alina akabinja bingi byennina abantu bazaagobesa ku university n'omwami gwe yattira mukyala we ng'ali lubuto lwa myezi 7 mukulu Mutyaba Livingstone bwino oyo tumulina empapula na buli kimu niyo olw'okuba yamanya nti omwami wange yamanyako ku nsonga eyo naye nga teyajogera kwe kwava embeera eyo mukulu Mutyaba yatandika okugobesa omwami wange n'amugoba ku mulimu ate ne bamutulugunya ne tutuuka n'okufiirwa omwana waffe essaawa ya leero tetulina we tubeera buli muntu atugamba muli babbi effamire yakyawa omwami wange yamukyayira ddala nti gwe baatuukira okusiba oli mubbi wano todda omwana n'alwala nga tetulina wadde n'omuntu w'effamire ayinza okujjanjaba omwana n'atufaako epoloti gye twali tuyina entaawo mu mukono yonna ng'etwalibwa omwami Mutyaba Livingstone akozesa olukujjukujju n'agitunda ne tusigala nga tuli mu bbanga olwaliro we twekukumye nze ntambula n'ebikidde nayingira n'eddiini y'obusiraamu olw'okubanga nina ensonga gye njagala okuyisaawo okufuna obwenkanya mu ggwanga ng'ate ndi wansi wa kkanisa naffe tuli bakristaayo naye mukulu Kazimba Mugalu twetaaga obubaka buno bumutuukeko otuyambe mukulu Lumbye kubanga oyambye abantu bangi mu ggwanga gwe omuntu weka gwe tusobodde okutuukirira atutuusizzaako wakiri wano kubanga bonna twagendako ku NTV ne batugamba akulira NTV yaliko omuyizi mu UCU tagenda kusobola kuba mawulire ago ne twese tugenda ku NBS nga twagala bafulumya amawulire ago kubanga ebintu bitulemeredde ffe tukyalina ssente zonna zituweddeko wa NBS n'atutambuza bwe yatuuka okugenda yeeri n'agamba bakkiriza bagenda kubakolako ne bamuwa $5,000,000 era information eyo ngirina nga bamuwa ssente tugenda gikuwa naye tusaba otuyambe mukulu Lumbuye leero taata tuteekeko omukono gwo mukulu Lumbuye tuyambe omukisa Mukama gwe yakuwa ogw'okutaasa abantu n'obajja mu bulumi Mukama taata nsaba mukulu Kajubi Lumbuye nsaba otuyambe tuteekeko omwami wange ye Pia Godfrey Wai muyambe kubanga tuli mu bwetaavu abaana tebasoma tuli mu kudduka tuli mu kwekweka era olwaliro muganye n'okwogera ku ssimu nga waali oluteekako essimu ye bw'ati nga batandika omuweereza message ez'okukola ki ez'okumutiisatiisa gwanya atava ku nsonga gwanya atawummula bw'oba wawaaba omusango n'oguwangula sirikako naye mu kusirika okwo nga tokyalina w'oyinza kukola ne woofiisi gy'agendamu okusaba omulimu tebakyasobola gimuwa mukulu Lumbuye embeera gye ndimu mbi nze nganze omukyala abaana 5 balamba tebasoma kuliko n'abawala abatuuse mu myaka egy'akabuvubuka abagenda okwonooneka ku lwa university kubanga obulamu bwaffe bwonna bwakyankalana tusaba kuyambibwa nkimanyi kempise ku mukutu gwo mukulu Lumbuye ngenda kuyambibwa olaba oyamba batalina we bali
olaba oyatulira bantu n'obajjayo n'obaanika nsaba kwanika church ya Uganda Christian University eveye tukoleko erime kufuuka nakyesirikidde mukulu Kazimba Mugalu ne tiimu yo kale nyama mukulu tweyanziza ensewulidde TV za Uganda zagenda okuyamba nze TV yange yaweerere sina gwensasuza azonga nebbaluwa ne NBS nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne NTV nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne Palu FM nga tugenzeyo okutuyamba wabula owa Palu yatuze ebbali n'atusaba miliyoni 4 ogambye ki nga mubutuufu owa Palu eri alina okuyisaawo ensonga eyo ku mawulire yatuze ebbali n'asaba miliyoni 4 naye nga miliyoni 4 omuntu gwazisaba alina mu sapatu omusajja amaze emyaka 3 agoba ku musango bw'atambula mu kkooti kale ensanga zense ziwulidde bona oba olina byetaagisa kale alright kati olwaliro si lwakkuba ssimu munansonyiwa tugisazizaamu naye njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu Uganda akamanyiro n'akajanja akasusse okutta bannayuganda ddala abaana bali mu Saudi Arabia kasusse wetwogera waliwo omwana bamuyita Arima retracted somehow mu Saudi Arabia naye nga mukama we yabadde amukola ebyambyone ng'amukozesa mu bikolwa ebitakkirizibwa bino ebintu bitusinga okwogera ku social media kuno abantu balowooza tulimba ekiri Saudi Arabia kitokota sikisaanikira bwe basajjamu bali mu Uganda ba agent abalina labor companies zitwala abaana bannammwe mulina abaana babowola musindika abaana babannammwe nga balina contract okuva e Kampala ne batuuka e Saudi Arabia ne baba contract endazi batategeera nga mulimu byagulu batategeera aba Saudi Arabia mbamanyi abawalabu balina obwongo butono omwana oyo Halima wonna waali mukama mukingiriza banga mulamu otherwise abasajja bamutaddeko emisango nti yabbye golodi yabbye ensimbi enkalu oluvannyuma lw'okudduka ku musajja n'amwesikwambulako ng'omusajja amukozesa buliisa maanyi ng'amukozi buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola omwana ekimuyitirirako n'adduka naye teri amanyi essaawa zino embasa tosobola kwogera teri amanyi gyali banne buli omwana onyawaali omwana ali mbuzibu n'ebyo bintu byetubaga buli muntu neyeesuleyo gwa naggamba labor companies nkubira abaana namo bannayuganda bali Saudi Arabia ba freelancers mba musobola bambikula mutandika okunoonya omwana ono n'abalala bonna abali muki abali mbuzi mbayambe ensi tetwembazaamu tuli mu kabuka kuwa yagiviira tuyambe bannaffe tolina kyofuna okuyamba mu Uganda wo buli muntu ava Uganda alina passport ya Uganda munna Uganda oba mu Lugwala oba mu Sogga oba mu Dinka oba mu Kyomo Kigwa mu Nyankolo bonna tuli banna Uganda buli amanyi nti olina okusanga omwana munna Uganda muyambe before nga tonnasaba sente tezigwayo sente namba bunamba n'abaziina bakyayongerako bakyazibala mbasaba temufa ku sente munoonye bannamwe mbayambye nze bino ebintu byenkola siina nsasula mbikola lwa mutima gwa bannayuganda nze olina wadde n'avuma n'akola nti sifaayo as long as it message etuuse mwenna abaye Saudi Arabia ba France please muyambe omwana oyo Halima n'abala bali mu buyinike abali mu dduka abali mu kutulugunyizibwa mu biyumba naye nga Ministry of Labour ya Uganda labor companies embassy ya Saudi Arabia kiki ekibabeza mu Saudi Arabia ne mutandika okuba temusobola kuyamba baana bano mukimanyi buni twabe exposing ati omwana agende Saudi omuntu nda miliyoni 2 abaana ne bakola nga abali kuyaka nga tebasobola kuyambibwa bana bano muzanyirako baana bakazi omukazi tamanyi gesige gekisajja endowooza y'omukazi si y'ekisajja omukazi watuukira okugamba nti wano wannemye agende bambi abalemeddwa gwe kenyiro bera mu office oyingira sawa nya nova mu sawa 10 ngoli ku kameza wetu naye omwana ali mu kasawa 11 ez'okumakya nakola okuva ku 11 naye bakasawa 7 ogw'ekiro approximately bebakako 4 hours within 24 hours bebakamu 4 hours negwe okola 6 hours n'ozimba olubuto lubange entumo za kasasiro temwagala kuyamba baana bano abaana bali mu kubonaabona abaana balina abaana bawerera baleeta omusolo mu Uganda naye n'otumya abasajja bakulu nga muli mu Saudi Arabia muli mu kulya ssente abaana bakubira amasimu temusobola kukwata masimu n'abaana bagenda kwembasa nga mwagala obuzibu ate babakozesa bukozesa bakozi bofficial boko ebaza bakozesa bukozesa kiki ekyago mu ggwanga. What happened to my mother in Uganda? Buli muntu ayagala okuyamba ayagala ssente. What happened to money? Nensimbi manya nsimbi gwe bali bayita nsimbi ensimbi yafa n'azireka ssente mugenda zitwala wa? Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Teri akunganya nsimbi n'agenda nazo. Era mugenda zireka mu basajja mmwe.
Kansembia kalankano. Mwenda bana Uganda bali mu America na okusinzira ddala bali mu kibuga Boston ekya America. NUPSA Boston chapter Town Hall. Focus stroke finance department accountability and achievement way forward. Join us to make sure your voice is heard. Wagenda kubeera yo ndowooza kyetuyita conference egenda kubeera mu Boston egenda kuza omwezi 19 omwezi ogwokubiri mwaka 2023. Venue egenda kubeera Government Center 119 School St. Waltham. Bw'oba oyagala kumanya ebisingawo ku conference eno abantu e Boston ogenda kubira Julius ku kasaze emu 3475086 ogenda kubira ku Madam Rachel ku kasaze emu 508 oba ogenda kubira Ahmed ku kasaze emu 978 eyo ye je tuita NUPSA Boston chapter Town Hall. Esawa zijja kuba sawa zijja kubira 8 mpaka ku sawa emu eyakawungezi kakabadde mu luzungu mukategere bulungi nnyo. NUPSA Boston chapter Town Hall, time 2 p.m. to 7 p.m. Focus finance department accountability achievement and way forward. Join us to make sure your voice is heard. On 19 February 2023, venue mugitegere bagita Government Center 199 School St. Waltham Boston. Uzambitegedde bulungi nnyo sagala kusukka waawo abadde bagenda okuwa masimu olwaliro mujja kunsonyiwa. Sigenda ku mixing information ogimixinga na masimu tugenda kusinkana ku Friday buli mwaka bessimu yekye naye nga mbategeeza nti mu Uganda woliyamba munno nkiddamu muntunule bulungi buli muna Uganda woliyamba munno. Abayisirayiri bemuyita abaju beyamba nga bali mu biseera ebyakazigizige kyovola bantu ewabwe tokolerayo fujjo banyigirizibwa nga bali mu Bulaaya battiwa nga bali mu Bulaaya ennamba eyasigalawo yezimbye Israeli gye mulaba essaawa zino kubanga beyamba tebeeryamu nkwe naye mmwe bannayuganda bali eyo tukimanyi tulina enko tulina ebizibu bingi nnyo neyamba munno oba avudde mu kitundu kye kya Uganda kasitaba nga bannayuganda alina passport ya Uganda muyambe tona kyosalwa tosaba nsimbi kubanga ensimbi n'abazinda bakyazibala ate n'abazinda bafa nazo eri abantu abali n'ensimbi mu nsi yonna nga zibayitaba naye ng'atuuka ku kiseera wayagala nti bamwongereko olunaku lumu lweyongereko olunaku lumu mu nsi nga tekikyasoboka Katonda alina omuyita muyambe bannammwe muve mu mpalana n'amalogo tebina kye bikola eno ensi ojja tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda akubuuze mu nsi wakolamu ki wayambaani nga gwe sintize zisinga waziteeka mu malogo nakuwalana nakuwamba bantu nga tonakyogenda kukolera nsi eno abantu bali kubalako ki ku nsi kuno bali kwogerako ki ku ntaanaayo at one time last yabako omuntu ali kunyumyako nti gundi yannyamba muve mu mpalana muyambe bannammwe omusanze ku kkubo newankubadde tulina emize mingi for God's sake ne bw'onoogenda mu kereziya n'osaba ne bw'onoogenda mu muzikiti n'osaba nga tosobola kuyamba muntu Katonda gwe yateeka mu kifaananyi ky'oba omala biseera ne bw'oneebera mu ggolofa n'obeera ote nga tosobola kuyambala biseera Museveni otta abantu ne time egenda kutunga you have to report to God. By the way, family yo yonna egenda kubeera cast, the generation egenda kubeera cast because you've already made catastrophes in Uganda kubanga oyagala bugagga tonna gy'ogenda butwala. Okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi so nga tetwajja nabyo ate era ku nsi kuno kutubireka tuli mukkabukka nti essaawa yonna bakafuwa ne kazikira omuntu omulala ajja y'ensonga lwaki nti bwe tutambula mu nsi eno njala mwetegereze nnyo wali weetegerezaako gw'omunoonya Katonda temumanyi waali Katonda muzibu wa kulaba naye olunaku lw'ofa bazaalayo omuntu akufaanana embeera entegeera endowooza n'enfaanana wali otambuddeko n'otuuka mu kimaga nti waliwo omuntu akufaanana ng'automatically omuntu akufaanana bulungi oyo ye Katonda kati gwasinika ebinnyo ng'ocunya munno otta munno tokimanyi nti bw'onoofa omulala ajja kuba azaalibwa. Yamba bantu banno muve mu mpalana empalana tezina kizigattako yamba muntu munno oba musezi muyamba ave mu kizibu ekyo ebyobusezi tuli birabedda oba mubbi muyamba ave mu kizibu ekyo ebiddako ebyobubbi tujja birabedda muyambe bannammwe tekikwetagisa mugaga kuyamba tekikwetagisa kubanga olina ssente okuyamba omuntu n'omuwa bwe address omuntu n'omuwa application n'omuwa advice oba omuyambi okumujja mu nvuba abaana bali e Saudi Arabia babona masiba kuba nti baagala
naye balina ebizibu bye babaleeta so mwetereze muyambe bannammwe ensi tekwemazaamu simanyi nsula mukaaga simanyi nsula ku futi kinana simanyi nsula ku eka 7 the end of the day ogenda kuziikibwa mu nnyako 6 singa mumanyi ebisinga temumanyira bantu nammwe baserebu bayita baserebu muyimusa amaloboozi ku lw'eggwanga ekinyiga omuntu wa wansi kigenda kukunyiga ekinyiga munnayuganda kigenda kukunyiga kubanga ekiri atabale kye kiri asigadde waka economically politically kibanyiga kigenda kunyiga buli omu kati mwebuuzaabuza temusobola kuraisinga voices zammwe kubanga muti obasiba mujja kukakkana nga buli kimu kifiiriddwa njagala batwala katono nnyo mu South Africa during the apartheid time aba South Africa bakolanga buli kimu they used to console themselves nga bakosa ba artist Yvonne Chaka Chiko Chimola bani nga bayimba ennyimbo okumotivating abantu nga ne message etambula abazungu bagifuna ba boas buli kimu they were motivated but we are in struggle. Some artists are quiet, they can't even compose a single song. Nabazi composing so about that you can you perform that song somewhere in the concert agamba simanyinja utiachi enjo jja kufuba tebakusiba tukusibye pressure jja kubira muri yo finger sente zikubuze okulwanyisa apartheid bakozesa abayimbi ate ne mu apartheid mwalimu abali amweko nabo balimu nga bali bakutesa mathasi mpuga balimu system yali nti buli atulya mu kontu mutegera ngoya vaawo ne buli kimu mwebuzabuza abana bali abana ojjaga mwana afide mu Saudi Arabia nga oli artist kubanga tusobola praising a voice yokulaba abaana abo ogende bagemba kwire simutanne gundi oli oti ati jendi munnange tuna kukisawe entebe naye gundi yafudde nti ate yanti mwana wasenga mukwano gwa jjajjawo nga akukwata kuninga oba document abadde akukwatako mukalcha y'Abaganda ogenda okwetolola boti ng'omuntu at least omuyinako Oluganda omuyinako Olusoga omuyinako Olukonjo omuyinako Olugisu omuyinako Olugwala omuyinako Olutolo omuyinako Olukonjo omuyinako Olunyankole muze muyita Oluganda mu Uganda kati kyetugige buli muntu mubeere responsibility kulamu bwa buli muntu nga Kyagulanyi Ssentamu bwakola n'abala mutekinge responsibility eri bantu bannammwe muleke kwefula ndi mutegeera mulina obuyinza buli kimu kisoboka nkiddamu ojja kunigerekitinga abaana bali mu Saudi Arabia n'abantu balina ebizibu the end of the day kijja kwetolako ng'omuntu oyo mwina kuba omuyita ng'omuyinako Oluganda omuyinako Olusoga omuyinako Olugisu omuyinako Olusamya omuyinako Olugwala omuyinako Olutolo n'Olunyankole kye tuyita Oluganda musupportinge bannammwe muyambe bannammwe mukaba nkomere tusingale ku Lwokutaano